wamu n'okwerangira ebisongovu omulira emmeeya gwe balangidde obubbi. Wadde akulira poliisi y'Empigi mu Galula ategeeza abakiise nga bwe kiri kikyamu okulangira mmeeya nga bw'ali omubbi nga tebatwalanga nsonga yonna ku poliisi yonna, bino tebabikkiriza era ne bagenda mu maaso nakwekandagga. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko lwa Town Council Emmanuel Seyiga abadde avuddeyo ne briefcase ombadde ebiwandiiko bya Town Council okusomerera abakiise embalirira, abakiise ne bamulemesa nga bagamba nti omuwendo gw'abakiise abateekeddwa okutuula mu lukiiko luno gwali teguwera. Singa twasuwalinga nti agenda kugula bomba azizeewo then is okay nga meeting etuula. Oluvannyuma nga poliisi ekakanyiza embeera eno, abakiise abasobodde okugumiikiriza embeera eno basobodde okutuula era embalirira y'omwaka guno n'esomwa era nga bukadde bwa nsimbi za Uganda obukunukiza mu 9. Wabula Mmeeya Kyasankulu Kubo wamu ne Sipiika w'olukiiko luno Joseph Kabaalu bwabadde boogera ku nsonga y'okwekalakaasa ebibadde olina babivumiridde ne bagamba nti abeekandaze bazanya byabufuzi eby'ekito. Era n'obukulembeze tekitegeeza kusunguwala, busungu, kuwoggana, nyombo. Ekiba tekitegeerekese bulungi kiyinza okutegeerekeka singa omuntu bamuwadde chance n'annyonnyola kyemuvudde muwulira nti mu ebyo byonna ebibaddewo nga bannaffe boolesa. Sirina kigambo na kimu kyembageze. Ekiragiro eky'omunaana kigambo lekanga okuwaayiriza n'okulimba. Babisomesa mu ekereziya naye oba oli awo ababiwulira tebayinza kubigoberera byonna. Mu mbalirira eno esomeddwa esinze kwesigamizibwa ku byakutumbula bya bulimi, enguudo wamu n'ebyobulamu mu kitundu kino. Alozia Sengendo ku WBS TV Empigi. Bano be bamu ku batuuze mu ggombolola y'e Kammengo mu disitulikiti y'Empigi abakungaanye okwetaba ku mukolo ogw'okugulawo oluguudo olugatta ebyalo by'Empigi ku luguudo olunene oludda e Masaka. Bano batenderezza omulimu ogukoleddwa kampuni ya East African Concrete Products kubanga oluguudo luno lubadde mu mbeera mbi ate nga abantu bangi abalukozesa omuli n'abaana b'amasomero. Kye baatusuubiza kitukolera omugga gw'Ebuku bakikoze era tubeebaza nnyo tusuubira nti enkulaakulana ejja kgenda mu maaso. Era tusanyuse nnyo kuba twesanze abatuuze badde lubatawaanya nnyo okuyitawo. Tulina omugga guno, omugga nga abaana abato tebasobola naguyitamu kuba bayinza okubuliramu. Abaana abagenda okusoma okugenda eri ekiswa ewali amasomero gye basomera nga kibeera kizibu nnyo okuyitawo naddala mu biseera eby'enkuba. Bano era bennyamidde nnyo olw'ensimbi z'omuwi w'omusolo ezibulankanyizibwa mu kifo ky'okuzikozesa ebintu ebigasa abatuuze wamu ne bannayuganda okutwaliza awamu. Abaana baffe eno teriyo ssomero, basomera buuyi buli. Enkuba ebadde etonnya amazzi ne ganjaala ng'abaana bakuma wano ne kitaataaganya ebyenjigiriza. Kiraba ne tuyambiddwa bayinvesita bano abayindi abatuyambyeko okubeera nga batuwa ebigoma naffe ffennyini ng'abatuuze ne twenyigiramu ne tukola ne tukyalina okusoomozebwa kunene nti ekkubo tulikoze ne tukyabulwako malamu. Tuli mu biseera bya kayuuguumo bya biseera bya bufuzi naye buli ajja kusuubiza takola. Omukolo ogw'okugula oluguudo luno gukoleddwa omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Amelia Kyambadde era nga ye minisita wa mukolo n'obusuubuzi. Yes, welcome to our community. Our community, members of our community are very friendly people. You're going to find them very useful and will be able to support you. Amelia Kyambadde era atendereza nnyo enkolagana ennungi aba kampuni ya East African Concrete Products gye balaze eri abantu b'ekitundu kino n'abasaba bagende mu maaso. Ate ye akulira kampuni eno ya East African Concrete Products yeeyamye okugenda mu maaso nga yamba Abannayuganda naddala ab'ekitundu kino mwakolera emirimu gye. So people are requesting that we do something for the community. So immediately we took it, even though we have not yet started production or started making any money, we thought no, we'll immediately do it for the community because we want to grow with the community in this area. Netulabanga
abantu tebasobola kusala bulungi nga amazzi gajjudde mu luguudo balina okuyita kati ne tukirowoozaako ng'abantu okuddiza abantu mu kyalo ne tusalawo nti tuzimbire abantu oluguudo luno. Abatuuze era balambuza Minisita Amelia Kyambadde ebidiba by'amazzi ge banywa okumulaga nti embeera gye balimu mbi ddala era ne bamusaba abayambe era naye ne yeeyama okukola ku bizibu byabwe bino. Bano be baana bange abamu abadde bayita wano era bajja ne basena wano amazzi nga bwe gafaanana nga bwe mugalabye. Twagala n'obuyambi obulala okuva eri gavumenti. Ebintu bingi mu kitundu kino biri mu mbeera etasanyusa batuuze okuva ddala ku masomero, enguudo n'ebirala bingi. Alozia Sengendo, WBS TV, Mpigi.